Abaana ba Mukama mwenna mwebale emirimu gyonna gye mukola. Twebaza Mukama kubanga afayo gye tuli, afayo gye muli, afayo gy'oli, era y'ensonga lwaki okyali mulamu nange nkyali mulamu. Olunaku olwaleero kye ŋŋenda okwogerako kyawukana ku bye tuzze tuyiga. Leero ŋŋenda kwogera ku lunaku lwe tunaatera okutuukako oluyitibwa olwa Palm Sunday. Mu Luganda luyitibwa amannya ag'enjawulo okusinziira ku nzikiriza gy'oba ogwamu. Abamu baluyita olw'ensansa, abalala baluyita olw'enkindu, abalala baluyita olw'amatabi, Sande y'amatabi, Sande y'enkindu, Sande buli omu nga bw'akyagala. Manyi ensonga lwaki abamu batwala olunaku luno nga lukulu, abalala ne bagamba nedda bagamba ebigambo gye biri eyo, naye nze si ensonga endetedde okwogera ennyo ku lunaku luno olw'amatabi. Njagala nnyo abantu tutegeere esande eno eyitibwa ey'amatabi oba ey'enkindu oba ey'ensansa kikyetegeeza ku bikwatagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ku bikwatagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. Saagala kugamba nti jaguza olunaku luno oba tolujaguza, naye ŋŋenda kubeera nga nze njogera ng'ebyawandiikibwa bwe byogera ku kiki ekyaliwo ku lunaku olwo. Kati gwe wejjiremu oba kikugwanidde okulujaguza oba togwanidde kulujaguza. Olunaku luno olwa Palm Sunday oba olw'amatabi oba olw'enkindu lwe lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yalangirirwa okubeera kabaka. Lwe yalangirirwa okubeera kabaka. Abantu bonna abaali bakuŋŋaanye e Yerusaalemi ne bamulangirira nti kabaka waabwe. Ate ne kitakoma ku ekyo, olunaku luno lwe lunaku ye Sande eyasooka okukwataganyizibwa ne Mukama waffe Yesu. Okukwataganyizibwa mu Lungereza ntegeeza to be associated with our Lord Jesus Christ. Ye Sande eyasooka okukwataganyizibwa ne Mukama waffe Yesu. Kaakati ensonga ey'abamu waliwo abayinza okuba n'ebigambo byabwe nga bingi nnyo nga bawa ensonga lwaki omuntu teyandijaguza lunaku olw'amatabi. Ate n'abalala nga nabo balina ensonga zaabwe nnyingi nnyo lwaki bateekeddwa okujaguza olunaku olw'amatabi oba Sande ey'amatabi. Naye kansooke n'ekyawandiikibwa kino ndyoke neeyongereyo. Baluumi essuula 14 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Olunyiriri olw'okutaano lugamba nti omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga olulala. Omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana. Naye buli muntu ategerere ddala mu magezi ge yekka, kugamba tegeera ekigambo kya Katonda ekigamba mu magezi go omanyi ky'oteekeddwa okukola. Olw'omukaaga lugamba nti alowooza olunaku alulowooza ku bwa Mukama waffe. Kati yawe ŋŋenda okutandikira. Olunaku luno olwa Palm Sunday oba kanjiyitire ddala Sande ey'enkindu oba Sande ey'amatabi. Sande ey'amatabi nga tennabaawo waliwo ebyakulembera Sande ey'amatabi gye ŋŋambye nti ye Sande yasooka okukwataganyizibwa ne Mukama waffe Yesu Kristo, kulyoke kuddeko ate Sande ey'amazuukira, naye Sande yasooka okukwataganyizibwa ne Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba osomye mu Luka essuula ya 13 olunyiriri 31 okutuuka ku 35, naye tujja kubuukamu ezimu. Olunyiriri Luka 13 essuula 31 manya olunyiriri lwa 31 okutuuka ku lwa 35. Olwa 31 luga nti mu kiseera ekyo Abafalisaayo ne bajja ne bamugamba nti vva wano weegendere kubanga Kerode ayagala okukutta. Abafalisaayo bazze eri Mukama waffe Yesu Kristo nga bamugamba ave e Yerusaalemi agende kubanga Kerode ayagala okumutta. Bino tebyaliwo ku lunaku olwo, naye mŋambye nti bye byasooka okubeerawo.
kati olwasatu mu ebbiri Mukama waffe abaddamu abaanukula agamba nti n'abaga nti mugende mugambe enkerettanyi eyo nti laba ngoba dayimooni mponya abantu leero n'enkya, naye ku lunaku olwokusatu ndituukirizibwa. Agamba ngoba dayimooni mponya abantu leero n'enkya, ezo ziba nnaku 2, naye ku lunaku olwokusatu ndituukirizibwa. Olwasatu mu esatu n'agamba naye kiŋŋwanidde okutambula leero n'enkya n'olw'ebbiri, kubanga tekiyinzika nnabbi okuzikirira bweru wa Yerusaalemi. Ng'agamba Mukama waffe wa Yesu Kristo kye yali yayogera wano tekimu agenda kubeera nga yeewungulamu ave mu kibuga ekyo gye bamunoonyeza agende ebbali abeere eyo okutuusa ng'ekiseera kituuse eky'okubeera nga atuukirizibwa, alyoke akomewo azikirizibwe mu Yerusaalemi, kubanga nnabbi ateekeddwa okubeera nga azikirizibwa e Yerusaalemi. Olwasatu mu etaano Mukama waffe ayongerako n'aga nti laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Ennyumba gy'ayogerako nti Mukama waffe Yesu Kristo yandibadde abeera mu Yerusaalemi, naye kati agenda kubeera ng'avaamu agende abeere gy'anaabeera okutuusa ate ekiseera ekinaatuuka eky'okubeera ng'atuukiriza ekyo kyalina okutuukiriza Yerusaalemi, akomewo e Yerusaalemi. Kati nga ye avudde mu nnyumba ye, ennyumba ebeerekeddwa kifulukwa. N'agamba olwasatu mu etaano nti laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa, era mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Kati ebyo bye bigambo bye njagala tusimbeko essira nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Nga kitegeeza ki? Nti wagenda kubeerawo ekiseera, wagenda kubeerawo olunaku abantu abo ab'e Yerusaalemi lwe baligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, kwolwo lwe bagenda okuddamu okumulaba ng'azze e Yerusaalemi, nga kati amaliridde azze obutagivaamu, nga kati azze mu Yerusaalemi okugibeereramu ddala, afiiremu, aziikibwe, azuukiriremu. Ebigambo bino okutuusa lwe muligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, Mukama waffe Yesu Kristo yabisimbuliza mu kyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli 10:18. Ebigambo bino yabijja mu Zabbuli 10:18, era tugenda kubeera nga tubitunuulira tubyetegereze bulungi. Zabbuli 10:18 olunyiriri olwa 24 okutuuka ku lwa 26. Olwa 24 lugamba nti luno lwe lunaku Mukama lwe yakola, tunaalusanyukirako, tunaajaguliza okwo. Njagala tuddemu, luno lwe lunaku Mukama lwe yakola, tunaalusanyukirako, tunaajaguliza okwo. Manyi nti ebigambo bino tubinokolayo nnyo, oluusi mu kubuulira, oluusi mu kusaba kwaffe, mu ngeri yonna yonna, naye lunaku ki olwali lwogerwako era bikwataganyizibwa naki? Olwa 25 lugamba nti olokole kaakano tukwegayiridde, ayi Mukama tukwegayiridde oweereze omukisa kaakano. Kati olunyiriri olwa 25 lutandika n'ekigambo ekyo nti olokole kaakano, naye ekigambo ekyo kivunuddwa mu Luganda okuga nti olokole kaakano. Bwe kiba kiri mu lulimi luli Bayibuli lwe yawandiikirwamu, ekigambo ekyo kibeera nti Hosanna. Hosanna oba save now, nti lokola kaakano. Lokola kaakano tukwegayiridde, ayi Mukama tukwegayiridde oweereze omukisa kaakano. N'olwa 26 ne lugamba nti alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Kati ebigambo bino alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, Yesu byayogedde eri nti temugenda kundaba okutuusa lwe muligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Yali abisimbula wano, naye nga bitandika nti luno lwe lunaku Mukama lwe yakola. Olunaku olwo Mukama yali yaluteesa nti wagenda kubeerawo olunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwagenda okuyingira mu Yerusaalemi n'ekitiibwa. Olunaku Mukama lwe yakola nekyongerako nti tunaasanyuka, tunaajaguliza ku olwo
olunaku olwo tunalusanyukirangako era tunalujagulizangako. Olunaku olwo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yalangirirwa okubeera kabaka, nga bani abamulangirira? Abantu bennyini ab'e Yerusaalemi, ng'ebyawandiika bwe biraga nti emirundi emirala yonna yayingiranga Yerusaalemi nga tebamusaako nnyo maaso, naye ku luno yayingira e Yerusaalemi ku Sande eyo, yayingira e Yerusaalemi ekibuga kyonna nga kimutaddeko amaaso, nga kimulangirira okubeera kabaka, okubeera kabaka waabwe, okubeera kabaka wa Isirayiri. Kati Yesu yagenda okuva ku luli lwe yasisinkana Abafalisaayo ne bamugamba nti Kerode anoonya okukutta, vaawo wano. N'agamba nti ye, era n'avaamu mu kibuga, naye n'abagamba nti ennyumba yammwe balekeddwawo ttayo okutuusa lwe muligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, bye tulabye nti byava mu Zabbuli 118 olw'abirimu okutuuka ku lw'abirimu 6. Naye olwo olunyiriri olwo lukulu nnyo kuba lutandika ne luno lwe lunaku Mukama lwe yakola. Olunaku olwo Mukama yaluteesa, Mukama yalukola, tunalusanyukirako era tunajaguliza ku olwo, nga twogera ebigambo nga tumugamba nti lokola kaakano, kye kigambo Hozana. Lokola kaakano tukwegayiridde, ayi Mukama, ayi Mukama tukwegayiridde oweereze omukisa gwo, nga tumusaba aweereze omukisa, alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Kaakati ekyewuunyisa nti ekyafaayo kino ekya Mukama waffe Yesu Kristo okubeera nga yayingira mu Yerusaalemi n'ekitiibwa ku lunaku olw'Essande olwo kyawandiikibwa mu njiri zonna ennya, tewali njiri etakiwandiikako. Era tugenda kulaba buli njiri nga yakiwandiikako nga bwe yakiwandiikako, naye tubeeko ne bye tuyigira mu nnyiriri ezo. Ngenda kulondamu ennyiriri ntonotono ezikwatagana n'olunaku olwo nga buli njiri bwe yaluwandiikako. Kantandikire mu Luka essula ya 19 olunyiriri nsome olwa 33 okutuuka ku lwe, ngenda kubeera nga nsoma olwa 33 okutuuka ku lwa 36 ate mbuuke nsome olwa 38. Tusoma ku lunaku olwo olwa Sande ey'amatabi oba ey'enkindu, Mukama waffe Yesu Kristo gye yalangirirwa okubeera kabaka. Luka 19 wasoma nti awo bwe baali nga basumulula omwana gw'endogoyi, bannannyini gwo ne bagamba nti mumusumulira ki omwana gw'endogoyi ogwo? Ne bagamba nti Mukama waffe yagwetaaga. 35 ne baguleeta eri Yesu, ne baaliira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi. Ekyo kye kyasooka. Bwe baguleeta ne baaliira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi. Tugenda kufuna kiki kye kyali kitegeeza okwaliira engoye ku mwana gw'endogoyi, naye Bayibuli etugambye nti ne baaliira engoye ku mwana gw'endogoyi. Ne beebagaza Yesu. Awo yali agenda ne baaliira engoye zaabwe mu luguudo. Basooka kwaliira ngoye ku mwana gw'endogoyi, ne baaliira engoye zaabwe ku luguudo. Kati olwa 38 lugamba nga bagamba nti aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama, emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Nga bagamba aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama, ng'abantu bonna b'e Yerusaalemi nga bamuyita kabaka. Aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama, ng'ebigambo bya Yesu ebyali eri bye tulabye mu Luka 13 nga nti okutuusa lwe muligamba ti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Baamuteeka ku ndogoyi, tujja kulaba kiki kitegeeza lwaki baamuteeka ku ndogoyi, ne baaliira engoye wagenda okuyita kiki kitegeeza, naye tusoose ne tujjayo ekyo ekigamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagamba. Ekyafaayo kino kyatuukiriza ekyawandiikibwa eky'omu Zekkaliya essula 9 n'olunyiriri lwa 9, nga nabbi ono Zekkaliya yalagula ekigenda okubeerawo ku lunaku olwo lwa Sande Mukama waffe Yesu Kristo lwagenda okubeera nga ayingira mu Yerusaalemi nga kabaka, ng'alangiriddwa nga kabaka. Zekkaliya 9:9 wagamba nti sanyuka ggwe
sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuni, yogerera waggulu gwe omuwala wa Yerusaalemi, laba kabaka wo ajja gy'oli, kabaka wa Yerusaalemi, kabaka wa Sayuni, laba kabaka wo ajja gy'oli, ye mutukuvu era alina obulokozi. Ono kabaka naye ate nga alina obulokozi, kabaka ate nga mulokozi mu kiseera kyekimu, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Kino ekyabaawo ku lunaku luno, ku Sande ey'amatabi, ku Sande ey'enkindu oba ey'ensansa, kyabaawo okutuukiriza ekyo ekyalangirwa mu nnabbi Zekkaliya essula 9 olunyiri olw'omwenda, nti ono agenda okujja ye kabaka wa Sayuni, ye kabaka wa Yerusaalemi, ng'ajja ng'alina obulokozi naye nga muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Tugenda kulaba lwaki yajjira ku ndogoyi mu maaso eyo, naye njagala nsooke mbayitireko mu njiri zonna nga buli emu bwe yawandiika ku kyafaayo kino. Matayo essula 21 olunyiriri lwa 7 kutuuka ku lw'omwenda, waga nti ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo ne bazissaako engoye zaabwe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi g'emiti ne bagaaliira mu kkubo. Ebibiina ebyakulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu n'ebigambo nti ozaana. Kyekiri ekigambo kye twalabye nti lokola kaakano, tulokole Mukama waffe, lokola kaakano. Mu Luganda kyavunulwa nti lokola kaakano, naye nga mu lulimi Bayibuli lwe yawandiikirwamu kiyitibwa nti ozaana. Ne bagamba nti ozaana oba lokola kaakano omwana wa Dawudi aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, ozaana waggulu mu ggulu. Oyo ye Matayo bw'atyo bwe yabiwandiikako. Makko naye yawandiika ku bigambo bye bimu. Makko essula ya 11 olunyiri olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi. Agamba nti bangi ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne baaliira amalagala g'emiti ge baatema mu nnimiro. Abaali bakulembedde n'abaali bava ennyuma ne boogerera waggulu nti waaliwo abaali bakulembedde ate nga waaliwo n'abaali bava emabega, ne boogerera waggulu nti ozaana, ekigamba nti Mukama waffe tulokole oba tulokole, lokola kaakano. Aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Ne bongerako olw'okuba yali ayingira mu Yerusaalemi yali kabaka, buweereddwa omukisa obwakabaka obujja obwa jjajjaffe Dawudi, ozaana waggulu ennyo, nga balangirira obwakabaka obujja, nga bassaamu ekitiibwa kabaka ayingidde mu Yerusaalemi, kabaka wa Sayuni, kabaka wa Yerusaalemi, kabaka ow'Abayudaaya. Yokaana ye bw'aba awandiika ku bigambo bino mu ssula ye-12 ya Yokaana, okuva ku lunyiriri tugenda kusoma olw'e-12 n'olw'e-13, ate bwe tunaamala tusome olw'e-19. Ngenze nvuukamu kubanga obudde bwange oluusi buba bufunda. Olw'e-12 luga nti olunaku olwokubiri ekibiina kinene abaali bazze ku mbaga bwe baawulira nga Yesu ajja e Yerusaalemi, ne batwala ensansa ez'enkindu ne bagenda okumusisinkana nga boogerera waggulu nti ozaana, nga boogera nti lokola kaakano, nga boogera nti tulokole, kuba ekigambo ozaana ekyo kitegeeza aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, ye kabaka wa Isirayiri. Abantu ne bamulangira nga kabaka wa Isirayiri. Aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, ye kabaka wa Isirayiri. Ye Sande eyalangirira Yesu Kristo, oba gye balangirirako Yesu Kristo nga kabaka wa Isirayiri. Nga baani abamulangirira? Abantu bennyini aba mu Yerusaalemi, abantu aba Isirayiri nga bamulangirira. Kati njagadde okusembya olunyiri olw'e-19 nalwo lukola nnyo amakulu. Ti Abafalisaayo bwe baalaba ng'ekibiina kyonna eky'abantu abaali bazze e Yerusaalemi ku mbaga nga kityukidde Yesu, ne kibeera nga gwe kirangirira okubeera kabaka, ne boogera ebigambo bino mu lunyiri olw'e-19. Abafalisaayo ne boogera nti mulabe,
bwe mutalina kye mugasizza laba ensi zonna zimusenze. Ng'Abafalisaayo bagamba kaakati abayigiriza ebyenzikiriza, abayigiriza eby'amateeka ag'Ekiyudaaya mukyakola makulu ki? Temukyalina kye mugasa, temugasizza. Bo bennyini nga beeraba nti kye bakoze tekikoze makulu. Ye Yesu Kristo kyakoze kye kikola amakulu, era olw'okuba kikola amakulu abantu bakitaddemu ekitiibwa, bakirikogonayizinze ne bamulangirira okubeera kabaka waabwe, kabaka wa Isirayiri. Ne bagamba nti laba ensi zonna zimusenze. Ekigambo kino nno kyali kya bunnabbi ekigamba nti laba ensi zonna zimusenze, kubanga mu kiseera ekyo ensi zonna zaali tezinnaba kumusenga, naye kyali kya bunnabbi okulaga nti ensi zonna zigenda kubeera nga zisenga Mukama waffe, zimukkirize ng'omulokozi, zimukkirize nga kabaka, zimukkirize nga omufuzi ow'obulamu bwabwe. Naye bino byonna nga byalangirirwa ku Palm Sunday, ku lunaku olwankindu oba olw'amatabi oba Sande ey'ensansa. Akati twagala kulaba ebintu bino byali bitegeeza ki? Byali bikiikiridde ki? Mu Lungereza kye tuyita symbolism, byali bikiikirira ki? Tulaba mu Bassekabaka ekyokubiri essula 9 n'olunyiriro 13 nga kabaka ayitibwa Yeeku, kabaka wa Isirayiri Yeeku, bwe yamala okufukibwako amafuta okubeera kabaka, abantu bakola ekintu kye kimu nga kye bakola ku Mukama waffe. Bayambulamu ebyambalo byabwe ne babyala wansi we yali agenda okuyitira, ne babyala wansi ku madaala ng'akabonero akalaga nti bakkiriza nti kabaka waabwe, bamurikogonayizinze, bamutaddemu ekitiibwa nga kabaka waabwe. Ekintu kino ekyakolebwa ku Mukama waffe Yesu Kristo kyali kyakolebwako ku kabaka wa Isirayiri gwe bayita Yeeku. Mukama Katonda gwe yali yagamba afukibweko amafuta, naye bamufukako amafuta. Oba osomye mu Bassekabaka ekyokubiri essula 9 n'olunyiriro 13 waga nti awo ne banguwa ne baddira buli muntu ekyambalo kye ne bakyaliira wansi we waggulu ku madaala, ne bafuuwa ekkondeere nga boogera nti Yeeku ye kabaka. Yeeku ye kabaka, nga bamulangira okubeera kabaka, naye nga akabonero akalaga nti bakkiriza okugonda okubeera wansi we kaali kakubeera nti nno bayambulamu ebyambalo byabwe ne babissa wansi, ne babyalira wansi, Yeeku atambulireko. Kati akabonero kano bwe kakolebwa ku Mukama waffe Yesu Kristo bakakola kumulangirira kubeera kabaka wa Isirayiri ku lunaku ki? Ku lunaku olwa Sande ey'enkindu. Ate twagala tulabe akabonero akalala nga kano kekubeera nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ayingira Yerusaalemi yayingira ng'ali ku ndogoyi, si ku mbalaasi naye ku ndogoyi. Waaliwo abantu bangi abaali bayingidde Yerusaalemi naye nga bagiyingirira ku mbalaasi, n'embalaasi kibeera ekisolo eky'entalo. Embalaasi ekozesebwa olw'amaanyi gaayo n'okudduka kwayo, ekozesebwa mu ntalo. Abeebagazi b'embalaasi bazikozesa mu ntalo. Era abantu bangi baali bayingidde mu Yerusaalemi mu biseera by'olutalo, ne bayingira mu Yerusaalemi nga bakozesa embalaasi. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yakozesa endogoyi, ekisolo ekyetoowaze, nga gikyalaga nti yali ayingira mu Yerusaalemi nga tazze lwa lutalo, naye ng'azze n'ekisolo ekiraga akabonero ak'okuweereza, akabonero ak'obukkakkamu. Yajja mu bukkakkamu ng'alaga nti nno yadde nzize nga kabaka naye ate nzize kuweereza gye muli, najjira ku ndogoyi. Kabonero akalaga okwetoowaza, kabonero akalaga obuweereza. Mukama waffe yasalawo najjira ku nsolo eraga okwetoowaza, so si eri ey'entalo, kuba yali tazze kulwana, ng'ajjawo ekifaananyi kiri eky'ensolo ezayingiranga mu Yerusaalemi nga zeebagaddwa abalwanyi okujja okuzikiriza Yerusaalemi, naye ye najjira ku ndogoyi. Kati akabonero akalala kenjagala nako tutunuulire akookusatu ke kabonero okuwuuba ensansa oba enkindu nga bw'oyagadde. Akabonero ako nange nina wano
nange nina olukindu olusansa era mba mpulira essanyu nti bwe mba nga nzijukira olunaku olwo nange ndujaganyizaako Mukama waffe Yesu Kristo lwe yalangirirwa okubeera kabaka wa Isirayiri. Ye Sande yasooka okukwataganyizibwa ne Mukama waffe ng'ekwataganyizibwa naye nga kabaka wa Isirayiri. Lwe lunaku olwa Sande olwasooka okukwataganyizibwa ne Mukama waffe. Bayibuli eyogera nnyo ku nkindu, eyogera nnyo ku muti ogwo oguvaako ensansa zino oba gwe bayita omukindu. Ebyawandiikibwa bingi nnyo. Ebifaananyi eby'enkindu byabeeranga mu yeekaalu. Bw'oba osomye ku yeekaalu ya Sulemaani mwalingamu ebifaananyi bino. Naye nze njagadde okugyayo akabonero ate akalala. Ko kali mu kubikkulirwa essuula 7 n'olunyiriri lwa 9. Kabonero ka buwanguzi. Akabonero ak'obuwanguzi. Wagamba nti kubikkulirwa 7:9 wagamba nti oluvannyuma lw'ebyo n'endaba era laba ekibiina kinene omuntu yenna kyatayinza kubala mu buli ggwanga n'embika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru, amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe. Kano kabonero akali mu kubikkulirwa kakalaga ekifaananyi eky'omu ggulu, abantu abo abali babawangudde okuva mu bika n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe mu maaso g'Omwana gw'Endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru naye nga balina n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe. Kaakati nno akuza olunaku alukuza lwa Mukama waffe. N'oli bwaga nti sijja kulukuza naye ng'agambye nti sijja kulukuza lwa Mukama waffe naye wa ddembe. Naye nze kye njagala kiri bwe kiti nti oyo asalawo okujaganya ku lunaku luno olw'amatabi ng'ajjukira Sande Mukama waffe Yesu Kristo gye yalangirirwa okubeera kabaka wa Isirayiri wa ddembe, kuba ebyawandiikibwa bitulaga ekyo. Naye oyo atajaganya naye wa ddembe bw'abeera ng'asazeewo obutajaganya. Naye nze nzize okubeera nga nkubiriza abo abaagala okujaganya ku lunaku luno olwa Sande ey'enkindu, esande ey'amatabi, nga bajaganya olunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yalangirirwako okubeera kabaka wa Isirayiri, nti kye mukola kya byawandiikibwa era gye kiri, okubeera nga mujja ne mujaganya ne muwuuba amatabi okujjukira olunaku olwo olw'amatabi, olunaku olw'ensansa, olunaku olw'enkindu Mukama waffe Yesu Kristo lwe yayingiramu n'ekitiibwa ng'alangirirwa nga kabaka wa Isirayiri, nga bagamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama, ye kabaka wa Isirayiri. Mukama abeere nammwe, mujaguze. Ebyawandiikibwa bituwa omwagaanyi ogwo, bituwa olukusa olwo olw'okujaganyiza ku ekyo ekyaliwo ku lunaku olwa Palm Sunday oba olunaku olw'amatabi. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi.